myself weak. Kapalaga, baby. Ate nze ekiro nasuze empandiika katabo ka Abanyampi. Olwokubiri kajja kuba kafulumi. Abanyampi. Omanyi, on a serious note, ocho baita mu communication tukiyita metonymy, metonymy. Bakikozesa nnyo mu bw'obanga olina ky'oyagala okwogera naye nga olina engeri gy'oyagala abantu bakitegeere. So Tamale Mirundi omu ku basajja bempa ekitiibwa mu communication. He is a very good communicator. He uses that philosophy or gye bayita metonymy bw'abanga ayogera. There are two things. On a lighter note, of course, everyone talks about his book simply because of the title, probably. On a lighter note, I would love to share with you, but of course, nagenze manyi bachali bange je balinya abagala that side, and I was trying to look for the and Google gave me this. Number 1, bampadde Queen Victoria. Bagamba nti Queen Victoria yafuga Bungereza okuva 1837 paka 1901. Yafuuka kye bayita Gase Windbag mu myaka gye nga akuze. Nga womanyi nti omuntu yenna nga akuliridde abatakyalina kasibwa. So bamutakana mu kifo kisooka. Bagamba nti yalyanga nnyo ng'anywa whisky. So empewo ng'eyitawo buyisi. Naye Victoria olw'okuba nti nno yali queen, yali kabaka, kakati nga bw'olulira Tamale akunnyonnyola. Buli muntu yali, Abangereza balina kye bayita screaming about the squeaking. Bwegamba nga buli muntu asiima busiimi naga nti tweyanzizza, n'abakyala tweyanzizza. Era mu 1897 yayina munnamawulire okuva mu Australia, baali bamuyita John Norton. Yakimukolera n'awandiika mu mawulire ge, n'awandiika nti fat, flabby and flatulent. Kwegamba ng'agezaako okulaga nti kabaka munene ate nga teyeesobola ate nga ayisaayisa, ne bamuwaabira yadde nga Victoria omusango gwamala ne gumusinga. So mu number 1 Queen Victoria owa Bungereza gwe bateekamu, mu kyokubiri ne bateekamu Sir Henry Ludlow, bagamba mu 1607 bwe baali mu parliament, nga parliament ekutte omuliro, sajja bawonyumye boogera baleeta ebyafaayo, baleeta ebiki, nga boogera ku Scottish nationalization mu Bungereza. Omusajja n'atuuka kumula n'akuumula kano ne kakola puu, kakati kyemba zonna ne zityankalana. Kakati era ekyo kyennyini kyali so legendary, kwegamba baakikuliriza nnyo nti olwaleero ne mu history bakola poem about that Gase public servant. Bakola poem eyo bagiwandiika emyaka ejjaddako ba politicians ab'enjawulo, yadde tewaliwo yatwala credit nti nze nagiwandiika, naye bakola poem ng'ekwata ku mukulu oyo Ludlow olw'ekyo kye yakola, nga parliament etudde, buli muntu awongo bonna buli wali omukulu nafa. Ati bawandiika poem bagiyita The Sense of the Parliament Fat. So
yomuku bakulu abo mukulu actually ali mu kifo kya kubiri omukulu oyo Lodle laga nti ate ye mu bayitirira yali miyitirivu yali miyitirivu. Then saagala nnyo bamalawo omukubbo mu kifo ekyokusatu bateekamu gwe bayita Whoopi Goldberg era nga ono yali comedian omukulu 98 eyo musajja bamuyitanga Karen Johnson yalina a bad farting habit mikwano gye batandika omuyita Whoopi Caution era Whoopi Goldberg engeri gye yajjamu okufuna erinnya lye era n'okutuuka kakati mu 2014 yali akola interview ne Ashanti ku TV show gye bayita The View. Nice kaka yali ayinterviewing nga yatandika okunoonya webalaga namba 4 mulimu Katy Perry ye wako n'obujuzi naga nti kale I'm a little gassy but I don't care, you know. Number 5 mulimu Britney Spears yaba mwogerako nga ali toxic mu 2010 yali na omusango bodyguard we bamitanga Fernando Flores nga yamuwabira ngaga nti yamuyitanga mu gundi. Britney Spears muyimbi kati yamuyitanga mu room nga amugalira mnakuumula abgawo nyirizaako kasimera kati omusajja yagenda mu kooti n'awaaba naga my client has seen cops overcome with the smell from flatulence and he felt he was assaulted every day by Spears nga amuyita mu nyumba ye mu room ye buli kaseera amugamba mbu ye kye yakuumulanga mbu bakiyita flatulentia exploitata mbu ye yali tasobola kyebeera kakati kwe kuwoza Britney Spears kwe yawa mbu yalinga tasobola kyebeera mbu era yali agenze mu badoctors abasinga obungi ne balema okukimuyamba, so ono yalinga tamuyita mukuumuulira wabula yeesanga nga amukuumuulidde nga ajje. Mu ekyomukaaga mulimu omusajja bamuyita Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ndowooza kwe yajja erinnya lye. Ye yagambanga nti anyumirwa nnyo ekintu ky'okukuumuulibwa era yawandiika ne poemu ez'enjawulo ng'aga nti agamba yakolako poemu ngega yesterday though we had the king of facts. It smelled as sweet as honey tarts. While it wasn't in the strongest of voice, it still came on as a powerful noise. Mbujo twafunye kabaka mu kikuumuulo era yadde kyadde kiwunya bulungi nnyo ng'omubisi gw'enjuki. So oyo y'omukubo. Mu namba 7 bateekamu Martin Luther. Bateekamu Martin Luther. He once called the head of the Roman Catholic Church Pope Fatus. Mu 8 bateekamu Nancy Grace. Mu 9 bateekamu omusajja oyo wa CNN akola King of Talk wayita Larry King. Nti yali muyitirivu nti n'olumu yali alina gwakyazizza bayinza okulaba nga akabina akamu akayimusizzaako. Namba 10 yateekamu George W. Bush, yali president wa America. Aga nti is alleged learner is the 43rd president of the United States. Naye mbu myaka 5 ng'amaze okuviira office baali bayita mu video footage bwa White House kati nga President Bill Clinton ajja.
baali bayita mu video bwa White House balabe ekibadde nga kigenda mu maaso wa president mwali ne baloowa olumu nga Bush yali atudde ne Clinton zaali mpaka za 2014 NCAA basketball hati omukulu buku point Bush yava mu katebe ke n'alabika ng'ayimusizzaako akabina akamu nga yeetaawuluza era naye Clinton yali tategedde teyamanya era bubaga nti kyekuumulo kya Bush kyabanga silent kakati n'abalala but that is on a lighter note. But on a serious note, Tamale Mirundi's book is something that is worth it. I'll tell you One on myself, we. Kapalaga, baby.